babbye abantu bakubye abantu bassa omukazi wa mobile money nga byonna babikola bali mu uniform yaabwe n'ekifaananyi kyani kya pulezidenti waabwe nga kwekiri. Mubiraja abazzukulu tebatantebe balina n'amaanyi kigambo ekisembayo kiva eribo mubulete obo. Bano bakira bwe beewaana n'okwesoma nga bwe watali ayinza kubakomako nti kubanga bo bazzukulu ba muzeeyi mu kibuga Kampala. Njabba kuba ebyo ebinyomba ambaze ga Lubindi temwena ga Lubindi njabba ambaze ga Lubindi nga yanaku ye yenyini yasiyagadde kwe exposing aye yenyini okulaga ensi entegeera eyimiridde etya ekitegeeza yalaze ensi nti ye Allahu Akbar kabira Allahul musta'an n'okwata omuzindaalo ensi yonna ekuŋŋaanya ekuwulira noga ndi nakyawa omuntu naye ng'ensonga yamukyayisa nti nakubira mukazi we essimu. Ekyanjawula ne Bobby era apology gye namugamba alimala gikola publicly yava ku mukyala wange ng'anobye. Mukyala wa Bobby yanoba n'addukira ewange waka. Bobby n'amunoonya nga tamanyi gy'ali lwabwe yanoba nga yajjanga wange nga nze bw'ajja ngamba ono kakanya omuntu making sure addayo nga Bobby addayo. Zwera yali si munobinobi mufumbi mulonje naye olunaku lwe yanoba gambula naye nange namanya nti ninakubira ani Bobby angenda nkwata essimu nga nkubira ani Bobby namuganyamba omukazi akoze eki agenze ngamba kale ngenda kwogera naye ngenda kuddira kati ndoza Bobby wadde awaka Bobby amugambako nti wange eriwo ekiwatule gyawunye Zwena akoze eki agenze kati nze nsuubira simu ya Bobby kunkubira kuna nti njogedde ne Bobby. Bobby yankubira essimu nendowooza nti babikozeeko nendreceiving essimu wenreceiving gwe mwana kyali gwe gwani akubira mukazi wange essimu era akutumye okwenda nali ku ssimu eyo nenjireka nayogera buli kimu nga bwe yali ayagala okukyogera n'okumpisaamu amaaso. Naye jjukira nti ku ssaawa eyo nga nze mbala mirundi emeka mukyala we gye yanoba nga ajjawa ewange nga muzzaayo oluusi bannayuganda mbeera mwagala nnyo okudiginga amazima gye muba mwagala okugajja. Kati leero nga bawadde naye nakyawa omwana oyo era nze bebe leero nkibagambye bino ebya music ebyo nga nkukyaliraki ebyo amaloboozi gana gaggwawo enkya neggulu naye okusinziira ku bye nali nkoledde omulenzi oyo ku nsonga ey'amaka agange ne bwataali bikoze ne bwe bataali ku byessimu yali talina kujja kwogera nange mu kutu kumbuuza nti lwaki nkubira ani mukyalo ate nga ye yaŋŋambanga nti agenze nze ngeno ŋŋamba zona sisiitira omuntu akole ki addeyo abantu babi. Ntegeera kika kyeyo mazima ddala. Gwe wali osuubira ansa ki ng'okubidde nannyini mukazi essimu? Muli bavubuka mwenna muli mu competition ya music oli ku mukazi wange omukubira essimu omugamba ki? Kati muzeeyi tulina ensonga ya Bebe Cool ku Bobby Wine. Ensonga ye yatulidde eggwanga n'annyonnyola ensonga lwaki yakyawa Bebe n'obulamu bwe Bobby n'obulamu bwe bwonna. Then twalabye abaana badde babadde t-shirts za NRM naye tukakasa nti ba NRM kati ne tugenda ku nsonga ya Segirinya nsonga kyabwe endala then tujja kukonako katono nnyo okushira price nani ndoza wabirabyerabyeko ne chicken katonako nga tukomekereza
oba wabitegeddeko Sabitegedde nnyo. ndowooza tubireko ebyo oba tabitegedde Obutwa busibwanye amakulu abantu. obwanye buno tebulina makulu oli mutuufu Nabufiisa dda. tewaliwo kiribwawo tewaliwo mulamu Gudda ku kamera vuma kitaawo simanyi talina mugaso biki. awo tewali mulamwa Tewali zizina ensonga 3 eyokuna eriwa Obudde bulaba tebutumaze. 3 zimala era ze zirimu egundi Ziriwo ngeza zirimu amakulu zirimu amakulu ensi yonna zetunuulidde. Oliwo endala awo enkuba eriwo ekibiina kya Democratic gundi bino ono yaggulawo ekibiina kuuga yeggulirawo ekibiina tukikooneko nze ekikonako nakyo kati natufunye nga tumaliriza ogamba owaayi musajja baguddewo ekibiina naye bazze ku kibiina kyabwe kya Mpuuga gwe nga bwe wakirabye ekigendera kyakyo kujjako Museveni oba balina kibayisaawo NUP bwewalabye otya nga tumaliriza nga tukikonako katono assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Nze yosiibye otya? Nsiibye bulungi wasiibye otya? Nsiibye bulungi muzeeyi. Mwana wange nnyondero zeeti. Omwana omukujjukujju abuuza kitawe nga atudde katebe wadde okukakanako wansi. Tuli mbazungu. Manyi waliwo buli kintu kirina wekikolera. Nabawo n'obutaliriza muntu. Kasita opolereza. Kituufu. Nyinza okuba nzizeemu koleeti olw'emirimu gino egitukwatakwata ku nsonga ezibadde mu ggwanga yattu Uganda naye ng'ate omuzungu agamba better late than never. Omuganda n'agamba emboozi tebankadde aginyume yagikaddiya. Nga bulijjo tujja ne tusosootola ku nsonga ezibeera ziguddewo mu nsi yonna si Uganda yokka. Wabula olwaleero tuze na nsonga za Uganda yokka kuba bwe tugenda okwogerako kiri Uganda. Era nga tugenda kwogera ku nsonga enkulu ezisobola okutugattako era nga bw'otera okuŋŋamba nti ekyo si kiwabule tekirina makulu. So nze kansoke nkuwakakisa obeere ng'ate weeyanjulira abatulaba babuuzeeko tutandikire ddala awo. Abatulaba mwenna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omanya n'eddoboozi yenze Hassan the Rocks. Abalala basobola okumpita Haji Mpombo wano eddeera Dubai otusinga wano ku Mountain Life Hotel. Nsanyuse nnyo okuba nammwe olwaleero okubeera ng'ate tunyumyamu ku nsonga ezikwata ku ggwanga lyaffe nga tuyita ku mukutu guno ogwa Nyondo Media. Mubeereeko tulabe ate biki bye tugenda okubeera nga twogerako nga abannansi abalumirwa ensi yaabwe. Muzeeyi The Rocks mbadde sikikubuuzangako ebbanga lyonna ndivaawa. Erinnya The Rocks kitegeeza lwazi. Erinnya eryo nalifuna okusinza mu situation emu gye nali mpiseemuko nti sobola okufuna ebizibu mu nsi muno naye n'ogumiikiriza oba n'oba mugumu nnyo n'obiyitamu. Kati obugumu obwo obwampisa mu bizibu ebitali bimu byenzize mpitamu mpaka olwaleero bwe bwandeeta okwebeera nga neetuuma erinnya lyo nti lwazi natuuka ekiseera ng'ebizibu si bye binkaluubiriza ate nga nze nkaluubiriza ebizibu. Nga waguba n'ofugira ddala. Ekiseera nga nze nkaluubiriza ebizibu nga sikyabyeraliikirira nga byo bye birina okweraliikirira awo wenafuukira rock. Kubanga olaba enkumbi etema naye ate tesobola kutema lwazi era bw'etema ku lwazi ebuukako buki ebuukako bubuusi. Kati kyekyo. Anyway, mu wiiki eno tubaddemu n'ensonga ez'enkizo zetugenda okwogerako ndowooza zirina kubeera nga za mirundi ena. Ensonga esookera ddala twalaba ganga eyali abaana nga bambadde t-shirt za NRM whereby nti nganze siri so sure nti obaba NRM oba siba NRM kisokola ki simanyi naye nga twalaba nga bayita mu bantu ne bababba era bamu ne babatulugunya n'okutta ne batta. Yes. Eyo ensonga esooka.
ensonga ey'okubiri Bebe yakyawa Bobi Wine naye buli muntu yali yeebuuza kiki lwaki yamukyawa finally yavuddeyo n'abotola ekyama n'ayogera ensonga ye eyamukyaya Bobi Wine n'obulamu bwe bwonna. Ensonga ey'okusatu gye tugenda okwogerako y'ey'omugenzi May his soul rest in peace Segirinya okuba nti yaleka abaana 9 tetugamba nga nti rest in peace tugambe nga Segirinya towumula fight hard Mr. Update tokola ki fight hard Mr. Update ku baana 9 ebyavudde mu DNA kiraga nti alinako abaana bana 5 si babe DNA erimba muzeeyi sisuubira tosuubira ekisembayo nga newankubadde tekitujja kiwa budde bungi kyekibiina Mpuuga kyeyaguddewo eno dirazi banti bagita batya ADF kati katutandikire ddala ku nsonga ey'abaana bano aba NRM waba NRM simanyi kale abadde bambadde t-shirt za NRM aba bayise mu bantu ne bayisa bubi ensonga eyo ogenda kugyogerako ki ogenda gitemaatema otya kakati ekisooka kya byonna bannayuganda tulina okubeera abeeraliikirivu ennyo ekituleetera okweraliikirira ennyo kwe kuba nti ensi yaffe Uganda terina magye era terina poliisi ensi terina magye era terina poliisi olw'ensonga omulimu gw'amagye mu ggwanga kubeera kukuuma nsalo za ggwanga okukuuma bannansi n'ebintu byabwe ogwo mulimu gw'amagye omulimu gwa poliisi kukwasisa mateeka era nga tukyalina mpulame nga bagamba omulimu gwa poliisi mulimu ki nga tugamba to keep law and order okuuma amateeka n'ebiragiro kukwasisa mateeka era kyoba babayita abakuuma ddembe n'ebirala oba okitegeera kakati bwe kukeera enkya nga afuga eggwanga avayo buli kaseera neyenyumiriza mu kuba nti amagye gage si ga ggwanga kitegeeza olwo eggwanga mba mulina okweraliikirira gakuuma ye ne baaba ayagadde gakuume so si ggwanga yensonga ki nti gwe olwaleero osobola okufuna amagye gasobola okukuba igwe emiggo naye nga ne galekawo akoze ekibadde kyetaagisa okuba nti yabonerezebwa olw'okuba nti mukama waago oba nnyinigo tagakkiriza kikola oba okitegeera tulabye emivuyo mingi ezize zibeerawo mu ggwanga mu Uganda waaliwo mulembe gwa Kayihura waaliwo abaana bayitanga ababodaboda 2010 ebibinja by'ababodaboda 2010 baali bakulemberwa kitatta baakola effujjo erya buli kika baakuba buli gwe baagala okukuba ne batta buli gwe baagala okutta nga wali tebalina musango wadde naye ng'amaanyi bagajja mu poliisi Kayihura yali akola poliisi ebiseera ebyo yali emabega waabwe waalingawo abaana bayitanga abakifeesi abo nabo gwe omulembe gw'abakifeesi gwaliwo era nga nabo bali sponsored by poliisi nga bakuba ne babba ne batta nga teri abakola ki abagambako mukono egyo emirembe negijja nga gibeera nga bwegivaawo kati mukama atusaasira aleeta his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu mu byobufuzi bw'eggwanga Uganda Kyagulanyi kuba nti yava mu bantu ba bulijjo naddala ab'omu ghetto kyayanguyira nnyo abaana ba ghetto okwettanira omukola ki okumuwagira kati ate ye mu kumuwagira abaana bano n'abayamba nnyo okubatendeka ekiyitibwa empisa tulabye Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva politics okuva mu biseera bya MP mpaka olwaliro emyezi emyaka giringa 6 tetulabangako kavuyo konna kakoleddwa mu Uganda wonna nga kakolebwa abaana be bayita abafuutu soja
abawagizi ba Bobi Wine tetukirabangako ekyo buli omu akiwaako obujulizi tolabangako mwana Furusoja nti bamukutte nga bba simanyi Furusoja yaleepinza omukazi simanyi Furusoja babadde mu bbala nga batamidde gwali babeeko mwana Furusoja waga nti babadde mu bbala nga banywa mwenge tekibangawo oba okitegeera n'abatendeka empisa kaakati manyi gavumenti ya Mwai Museveni kati weetuuse ekozesezza buli kimu kyonna okusigala ng'ekyafuga Abannayuganda neeraba nga buli kimu kikoze kiweddeyo. Bobi Wine wajja n'asooka azibula abantu bangi amaaso. Gavumenti neerowooza nti beneekozesa abayimbi bajja giyambako okukakanya Bobi Wine kubanga ne muyimbi nga bo ne basasula abayimbi ssente mpitirivu obungi balwanyise Bobi Wine balwanyise Bobi Wine n'abalemerera n'abalema bagamba kiki tyawo yo president wa media abaana bali ku social media kokka tebalina eno ku ground tebaliyo ne bagenda okulanga ne ku ground emirimu gikola ki gitambula bukoko bagamba kati tumulumbire wanti ku social media ne bajja ku social media ne basasula ne bayiteeka ssente mpitirivu ku social media blogger basinga obungi babawa ssente bonna ne babawa ssente mpitirivu bateekawo n'abasajja nga bulaba ba Bebe Cool ba Muhammad Nsereko nga bo mulimu gwabwe kola video ng'ovuma Bobi Wine nga kuteerako 3 omwezi because tokola video ng'ovuma Bobi Wine nobeera registered nga kuregistered nga mweyo group evuma Bobi Wine buli mwezi ne bakuteerako emitwalo ameka obukadde emitwalo 3 buli mwezi nga bateerako babebe baana babebe bateerako abaana bonga okitegedde kati nga mulimu be balondamu abalina following ennene abo bonga buli video yakyeji yakyetaano oba okitegeera ne basaasaanya ssente mpitirivu obungi mu ebyo ne media neekola etya neeremwa okusuula Bobi Wine just ate neefuuka bufuusi bizinensi ne batandika ate nga ekisaani kituuka ng'abaana bali ku media bloggers ate nga bebaagala ennyo Bobi Wine asigale mu politics n'okusinga ate ffe abamuwagira olw'ensonga nti ku bo yafuuka bizinensi yaabwe era wawulira Tamale Mirundi Junior ng'avaayo ng'ayogera naga nti Bobi Wine eryamugambako mu byobufuzi nti togeza tutaase tekakutandanga n'ova mu byobufuzi ffe tuli mu mbeera gye tulimu olwaleero kubanga gwe tuguza amapoloti tuzimbye amayumba just lwakuvuma gwe waliwo naga abaana bavuze emmotoka abaali banasubira nti bayinza n'ovuga emmotoka olwaliro bazivuga bakikeni baani naye nga bazivuga lwa nsonga egi oli Bobi Wine n'amwebaza kireza nti awo nawe ne bateekawo ssente nyingi era nekikola kitya nekigaana okitegedde basooka mu bayimbi ne bigaana ne bajja ku media mu babloga ne bigaana kati bigaana mu babloga ne bagenda ku zi TV media houses zonna radios ne TV zonna ne bazisasula ssente nga zikola omulimu kuvuma Bobi Wine ne bazikunga muzimuvuma nga mulimu ne zitwalise ng'eza Buganda zitwaliga nti zisponsoringa muzzukulu waazo omubanda wa Kabaka muli CBS BBS Telefina nazo ne zikola omulimu gwe gumu kuvuma kumukakanya kumutyoboola kumujerega nga gwe mulimu awo wonna ssente ne zikola bitya ne bigaana kakati bwe bimala okugaana mu mbeera y'okuba nti ffe tukulemberwa omuntu ategeera ali active naffe tubeera buli kaseera tuba tuyiiya wetulabira nga twetaaga solution esobola okubeera nti etuyamba okukyusa gavumenti kubanga tulonze okulonda okwa bulijjo okuli nnomo ne kubeerangawo nga tuwangula ne batubba netugamba kitegeeza nti okufuna kyetutafunangako tulina okukola kyetutakolangako kwe kuleeta ekiyitibwa protestive vote tumala okuintroducing ekiyitibwa protestive vote kulembeze waffe avaayo atugamba nti agamba abakulembeze bonna nti mukole eggaali ze mugenda okukola si za kubba bantu si za kukuba bantu si za kukola fujjo za kukuuma kalulu nga n'eggaali zategeeza bantu kubeera mu kitundu nga mumanyiganye nemwekolemu omulimu gurupu ez'enjawulo oba okitegere tuwangalira nti nakirebe
ngaffe abawagizi ba NUP nti tulina okwekolamu gurupu ezigenda okubeera ku polling stations ez'enjawulo okulaba akalulu kaffe kakuuma kaleme kubbibwa ye protest vote oba okitegeera zeggaali zeyalakolaki zeyali ategeeza kati bano bwe bawulira ekigambo eggaali bo balowooza bino ebyabwe ebyekiyaaye bino ebigaali bitambula bibba abantu n'okukola obuvuyo bo balowooza nti ebigaali bobene byakolaki byayogerako oba okitegeera kati nabo kye baakola nebaga nti Damulya Christopher oyo omu ku bakulu abasaidi ng'atandikawo project eyitibwa ghetto structure tandika okutambula mu ghetto ez'enjawulo mu Uganda wuyo Mbale wuyo Kiboga wuyo Kasanda wuyo Luddawa eyo mu ghetto ez'enjawulo ng'atambuza ekiyitibwa ghetto structure atendeka abaana omulimu gwaba just kubagamba tejaddamu bakwatako obunyenjagala mwe nga bwe mwagala mukole byonna bye mwagala ensi yammwe muzeeyi yabawadde eddembe lyammwe biki just kwonoona abaana n'okubawangayo obusente obutonotono bambale emijoozi gyani gya NRM oba okitegeera nga omulimu gwabatendeka okukola nti nabo be bagenda okweŋŋanga aba NUP mu biseera by'akalulu oluvannyuma lw'okulaba nti akalulu akaali ekawempe abaana baakola ekyo kyennyini kye baali bateekeddwa okukola ne balemesa aba NRM okubba akalulu ka Nalukoola ng'abaana abakoze omulimu ogwo beebo bafuutu soldiers oba okitegeera bano bamanya nti kati bwe baba nga bafuutu soja bavubuka naffe tulina okunoonya abavubuka abajja okweŋŋanga abavubuka bano okulwanagana nabo nga balaba nti poliisi buli lyonaana n'abantu ba bulijjo kisawundinga nnyo era kiwulikika bubi amagye bwe galwanagana n'abantu ba bulijjo kiwulikika bubi kati baga nti abayaaye balwanaganye n'abaki n'abayaaye ekyo tekikola nnyo mawulire nga poliisi obuvuyo bayisewo kye bakola ki bo kye baagala era bw'atandika okukola ekyo byayita ghetto structure juzi ne wabeerawo okulonda kw'abavubuka abaana ba NUP bagenda okulonda batukeyo okulonda bo bamanyi bino ebyakulonda ebyaffe ebya bulijjo nga kumbe bano baleese abayaaye ku polling station nga omulimu gwe bazze kukuba buli awagira NUP ne baleetawo obuvuyo ne babakuba bubokisi ne babuyiwa ne balemesa aba NUP okulonda eyo ghetto structure ne tuvaayo ne twekubira enduulu poliisi n'ensirika neraga nti tebigikwatako kati Katonda atuyamba wano juzi bagenda okukola ki okwewandiisa Museveni bw'aggyeyo empapula ze abaana Damulya n'aggyayo abaana ba ghetto structure bajje bawerekere ku muzeeyi okuggyayo empapula basobole okupaintinga ekifaananyi eri ensi Museveni alina abawagizi baki bangi nga bagenda baggyayo abaana babawa t-shirt z'NRM eziriko n'ekigambo ghetto structure kitegeera jjukira nti abali mu gurupu ekolebwe mulimu Namyalo oyo gwayita Simenfa oba Edija Namyalo oyo ekikazi ekiringa kimawayawayo ekyo omuli n'oyo Damulya Christopher nga bajjayo ebigurupu by'abayaaye nga babiwa mu kkubo mu abo abayaaye bajjeeyo bayiye mu kkubo kukabadde ne gwe bayita Scorpion Saba yadde agenda okujja ne King Saa wane Dubai mu Kivulu gwe basazizzaamu olw'ebikolo ebyo baakoze kati jjukira nti mukama waabwe ye bwe yali abatendeka yabalaga nti be baakabi be baliiko abagambako bazzukulu abaana ne bakola effujjo ne bakuba abantu okusanga nga tuyambadde mujoozi gwa NRM nga gujja kkubwa oba okitegedde ne bamala bakubya abantu bebakubye nga bagenda kati amadda ng'eri emikolo giwedde tebalyoka batandika okudda buli gwe bakola ki buli gwe basanga babbye abantu bakubye abantu bassa omukazi wa mobile money nga byonna babikola bali mu uniform yaabwe n'ekifaananyi kyani kya pulezidenti waabwe nga kwekiri ebitaliko okugamba nti kubuzaabuza oba okitegeera ekituyamba nti abantu ne bavaayo ng'Abannayuganda ne bafuna enjawulo wakati wa be bayita bafuutu soja ne be bayita ba ghetto structure baliwa abatuufu bafuutu soja tebakolanga kavuyo bano kwaddenga okubala okinga batandikidde mukola ki mukuba abantu nakola ki nakubatta oba okitegeera so bannansi bonna ne bavayo ne bawa credit His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yekka ye mukulembeze yekka mu Uganda gwe tulina asobola okubeera nga buli kategore y'abantu
asobola ogihandolinga, asobola okuhandolinga abadiplomats, asobola okuhandolinga ab'omu kyalo, asobola okuhandolinga ab'omu kibuga, asobola okuhandolinga n'abaana ba ghetto. Ensonga kyasobodde okubeera nabo emyaka kumpi 10 nga tebalina kavuyo konna tebali bakoze mu nsi. Kati bino byonna poliisi byevaayo yasooka n'ebiwakana mbu tebamanyi bo tebabadde ba NRM. Oba okitegeera baga nti badde ba NRM ate nga video tuzirina nga baani gundi babajja mu bikomera gye bali babakuŋŋaanyiriza. Kaakati nituvayo nitugamba abantu abakoze effujjo lwaki tebakwatibwako. Bwe baayodde abaana badde ku pick up nga barapinga mwatukima waka ne mutwala t-shirt ne mutwala omutwalo tugende ku mukolo gwa Museveni kati mutwala tusiba. Oba okitegeera ne famire z'abamu ku baana nga zivaayo ziwa obujulizi. Uyo mukazi simanyi mukazi yani yajjanga n'abakima abaana baffe n'abatwala kati baba batutte mu kkomera. Olabye nti baana ba NRM bayinza okuba nga si bawagizi ba NRM naye nga NRM ye yabakozesa ensobi eyo. So sizano gamba abaana ba ghetto timwebereremu bana basajja bakozesa bukozesa balina kye babaagaza tebabaagala era tebali baagala baagala bayisa mu season eno ey'ebyokulonda eriwo bakozese yes baagala kukozesa mmwe okulwanyisa bannamwe oba ne bakusibira ebyaddala ebyokusaaga ate nga bakama bo we bakwesibidde ekiri wabadde mu t-shirt yaabwe ate bwe bakukimye nebakuteeka munda kuba ye Museveni mugezi akimanyi tibanabana tebamuwagira baagala ssente kati yo bakwata n'abateeka munda akimanyi nti abakosa era akimanyi nti abaana tebasobola kumuwagira ndo mwagala kasente ke kabatwalayo. Oba okitegeera so ffe tusigala tukubiriza bannayuganda babeere nga bavumirire nnyo ebikolwa omukulu Damulira Christopher byakolaki byakola okutendeka abaana obubbi obutemu n'obutujju n'okutulugunya abantu ekyo ndowooza ne bwe tukikomya kimala kitegerekeka bulungi nnyo ayina amatu ajja kuwulira kuleka atagalina eyo nga tuvuddeyo muzeeyi Bobi Wine mu kaseera kali nga akyayimbira ddala ne Bebe Cool balinanga scandals zaabwe neera bamalanga ne bakwatagana ne baddawo era bakolanga concerts ez'enjawulo bateeka kale ne beevuganya nga bagala balabe ani asinga naye ng'era batabuka ne bakola ki ne baddawo. Kati waliwo akaseera nzijukira Bobby nga gyayimba oluyimba olwo nga lukoona Bebe Cool mu kaseera Bebe Cool mukyala we Noba Zuwena oluyimba lwali lugamba lutya bwagenze ani yayimba Bobby yasooka n'ayimba omukyala wabanga yekyanze muyite mangu mwesootinge kati Bebe Cool nga naye avayo nga naye akola ki reply nga lwaki okola ki ojja kasepeshi kange ffe twalowooza nti webyaggwa twalira tibikoze eki biwedde ne tulabawooko okukyawagana oba eyo yali nsonga ki bamale ate akatikkira abagatte ku konsati ya Eddie Kenzo era nga Eddie Kenzo yapanga olukwe era nga yeyo omupango bwe bukyanga bukyagenda mu maaso nga bukyali bwebwera ne wabeerawo obukyayi akaseera ako ne bakwatagana ne batulaga nti bakoze eki bazzewo ne bekwata mu ngalo ne beesonyiwa ne bewa n'akafumito ne bikomaawo ne tumanya nti bakoze eki baddiŋŋanye akaseera katuuka tugenda okulaba nga ate era balikabwanango oba lulimi olutuufu of recent oba kati wayiseewo ennaku ziri 3-4 Bebe Cool avaayo abuulira eggwanga ensonga lwaki yakyawa Bobi Wine obulamu bwe bwonna ye yagambye nti Babi yateranga okunoba wabula bwe yanobanga yanoberanga waani wa Bebe kubanga Zuwena yali mukwano gwa Babi era bakyali ba mukwano kubanga oli badde abuuza ekibuuzo yabuuza lwaki bo bakwatagana ng'abakyala ate nga mumukola ki temukwatagana era tekikukosa kubanga mukyala wakolagana ne mukyala wa mulabewo n'addamu ekintu ekyo wabula ekyo teyakizeemu ekibuuzo ng'egye bakireeseemu si bwe yakizeemu oba oli awo kubanga bamubuuzizza kikukosa kitya oba
kiwulika kityo okubanga gwe tokwatagana Bobi Wine nga tabakyala bakola ki yena ayogera ate ye n'ayogera mu kiki ekyamukyala Bobi Wine ate nga sikyabadde ekibuuzo anyway n'agamba nti ye yakyawa Bobi Wine n'obulamu bwe bwonna naye ng'ensonga eri nti bwe bafunanga obutakanya Babi ne Bobi Babi yanobiranga waani wa Bebe era nga ye agamba mukyala we genda osisite omukyala akola ki addeyo mbera ng'oli akola ki nga dda era we biddamu ng'akola ki ng'akomawo naye ye ne kimuluma nnyo olunaku mukyala we lole yanobako olwasooka mu kifo kya Bobi Wine naye okumaakuma obuga mukyala we akume mukyala wooli naye akome wakanga ne wabadde akola yavaayo n'akola ki n'amukubira essimu oyogera ne mukazi wange kino kiri namwe n'akola ki nakuba n'oluyimba olumukono olumuvoola olumutyoboola maaso gaki ga mukyala we n'abawagizi be ensonga eyo twagiwuliriza bulungi nnyo naye nga ggwe nga toweekubidde omanyi omuntu osobola okuba n'oyogera amazima n'ogamba owaayi awo tewaliwo nsonga nnyuvu Bebe Cool ku kyawa Bobi Wine ekisooka kya byonna era muzeeyi nga nekino kakikubuuza lumu nkuleke kituufu Bebe Cool kyeyayogedde nti kale ku ndowoozayo osuubira kituufu Babi yanobiranga wa Bebe Cool kimbalengeno kitandikawo kyennyini nti ekisooka nti eyo obwadde bulimba obwenkukunala omukulu Bebe Cool yayolesezza ekyamazima kiri nti empalana ku bantu bano babiri kuliko omu awalana munne naye ng'omulala yetabiriiko Bebe Cool awalana Bobi Wine nesiwulangako mboozi ya Bobi Wine ng'alaga nti ali awalana Bebe Cool. Bebe Cool ali mu competition ne Bobi Wine naye ate ye Bobi Wine talagangako nti ali mu competition nani ne Bebe Cool wakitegeera kati okisinga okuluma Bebe Cool kwe kuvuganya omuntu atakuvuganya wakitegeera nti gwe okwogera ku muntu atakwogerako n'okuwa obudde omuntu atakuwa budde bwe kati ye nga ye kiba kimuluma ebyaddala kiruma wakitegeera kati kitegeeza nti olina okufuba ennyo okulaba nti okakasa ensi abantu bano bakuwagire ku nsonga yo gy'oliko ekitali kyangu kati kyekisinga okutawanya Bebe kubanga bwowuliza bwe yadanyumya yaluse n'okugamba nti yagaana okugula Bobi Wine yakuŋŋanya ssente agenda kuzimba ennyumba jjukira ng'olwo Bobi yazimba dda amaka ge kati ono n'akuŋŋanya ssente nga naye agenda kukola ki kuzimba kakati weŋŋambira nti bulimba tubadde wali kuvuganya Bebe yagambye yakuŋŋanyako ssente ng'agenda kuzimba ennyumba zibanga eziwera bwe ziti Bobi Wine n'agula Escalade nga ye alina akamotoka kapisime yagambye ka golf nga kavuga aba akyala after nga emyezi ebiri ne Kamino n'agula Escalade kati Bebe Cool naye kyeyakola sente zali akuŋŋanyiza okuzimbamu ennyumba naye n'asooka agulamu emmotoka ennene akompitinge nabali n'agula Hama kategedde akantu ako kiraga kyekyo nti mu budde obwo bwonna obwo Bebe Cool yali mu muzigo nga talina ki talina maka talina nnyumba asoba mu muzigo tuddeyo ku Babi nga bw'omanyi Bobi Wine ne mukazi we engeri gye baagalanamu ensinga bw'ekimanyi Bebe yagamba nti Babi yanoba emirundi egisoba mu emeka naye nga ne Bobi Wine tamanyi nti Babi wano alagawa wa Bebe ekisooka simanyi oba Bebe Cool amanyi kibayita omukazi okunoba so ate yandibadde akimanyi kubanga omukazi we yali anobyeko omanye ebintu bino bibiri byawukana okuba nti nze nfunyemu obutakkaanya ne mukyala wange nga gwe mukwano gwe nambaza nga ngenze ku mulimu nadduka najja ewuwo ku kazigo kowoobeera n'akuliramu ebyakoze eki ebituuse olaga nti mwana kyali yakoze bati n'omuwaku magezi bati omanyi ti tulaba ddayo n'atambula naddawa
kitegeeza nti okuti kuba kunoba oba kitegeera kyebayita okunoba ye mukazi okwata ebintu n'asiba byasibye n'akwata enguguye n'atambula n'akola atya nadde waabwe n'agenda kale yonna gy'abanobedde gwe Bebe Cool yasulanga mu muzigo Babi yanoberanga ewuwo asulewa ddala asulewa nga muli mu muzigo ekyo kimu ekyokubiri gwe ngamba otya nti omusajja ow'obuvunanyizibwa ayina mukazi we ng'amwagala ti omukazi asobola okunoba n'agenda n'amala ennaku z'amaze nga yanoba nga bbaawe tamanyi wagi yanobera n'amulaba bulabi ng'akomyewo waka n'atamubuuza nti owayi ennaku z'omaze nga wanoba obaddewa ekyo olaba kisoboka ku musajja omugezi nga Bobi Wine nyaneke neebuuzizaamu Babi teyalina waabwe ate lwaki gwe bagenda nti mu kibuga Kampala okwetula Kampala Babi talinamu baŋŋanda ze basinga balina maka manene magazi bulungi wasobola okunobera ne bbaawe wajja n'amusangawo dani ogenda mu muzigo wa Bebe Cool nga bwe tumanyi Bobi Wine omusajja omugezi nga Bobi Wine nti mukazi we n'anoba ennaku z'amaze nga yanobye naye nadda mu nju ne yeebaka obudde ne bucya nga tamanyi mukazi we wajaali eyanobye n'atanoonya mukazi we namukubira musimubuuza nti oli ludda wa era omukazi n'akoma ewaka n'atamubuuza ti waayi obadde ludda wa kubanga buli ogwaggwa gye yali oba kitegeera kati obwo bulimba obuteetagisa nakugamba nti tuwe proof just gwe kozesa amagezi go obwo bulimba teriyo mukazi nga nti ogwayo ogenzi wala olimba abantu teriyo musajja yenna wabuvunaanyizibwa ng'alina amagezi mukazi we n'anoba naye baka mu nnyumba obudde ne bukya nga tamaze kumanya mukazi we yanobye ali luddawa era asooka kuba masimu wasuubira okubeera abaye owaayo n'ali eyo nsanze taliwo waka munne yasibire n'atambula n'agenda akubira abazadde aga nti tannatuuka akwira basisita be baani babulaza abali okumpi tino tannatuuka kyekiddira musajja kutandika kwerabikira mukazi ono yalazeewa kati nga gonga nti n'akomayo waka Bobi Wine n'atamubuuza waayi obadde wanoberawo kubanga yamaze okuconfirming around taliiyo n'atamubuuza nti wajja obadde ekyo kisoboka ekyo tekisoboka ekyo kimu ekyokubiri Bebe Cool yagamba nti by that time baali bamukwano nnyo naani ne Bobi Wine ye nga Bebe Cool nga bakwatagana bulungi gw'oli mukwano gwange kikaaki mukazi wange najja n'anobera ewuwo n'omukiza n'asulawo olunaku lumu n'asulawo olwokubiri nga tonnaba kunkubira kasimu kuŋŋamba owaayi kikibuzibu ki nga ono nga mumulaba wano mwafunyemu obutakkaanya gwoba mukwano gwange ddala n'otantegeeza ku kikwatagana n'amaka gange gafa gaggwawo gwe n'osirika busirisi omukazi n'anoba ogusooka n'osirika n'otanyega n'anoba ogwokubiri n'otanyega n'anoba ogwokusatu n'otanyega oba okitegeera oba bonna nabo bulaga nti buki bulimba tuddeyo ku kirala tuddeyo ku kyagamba mbu bwe nakuba essimu nga bulijjo nange mukazi we banobera ewange nange ewange bwe yanoba nange nenkubira mukazi w'essimu ayogere ne mukazi wange nga ye bulijjo bwakola ki bwayogera naye oba okitegeera simu yagikubira Babi agikubira Babi bituuka ku Bobi Wine oba okitegeera ng'omusajja ow'obuvunaanyizibwa Bobi Wine n'omulala yenna bw'ateekeddwa okukola ayagala mukazi we tosobola kukubira mukazi wange essimu ng'ate oli kyali wange nga tomaze kufuna lukusa kuva gyeri kubanga Bebe Cool singa yali musajja mugezi ng'alina amagezi era nga wabuvunaanyizibwa kyeyali badde akola yali badde asooka kukubira Bobi namugamba nti owaayi eno nno gyawunye nti naye bwe ngenza okulaba omuntu asobola okunjogerako ne mukyala wange ye mukyalawo kubanga baki bamukwano mbadde nkusawo ngambire ku Babi ayogereko ne mukyala wange owuli omusajja omugezi obuvunaanyizibwa kyakola nga ddala oli mukwano gwe oba okitegeera kukubira yali alina kukubira Bobi amutegeeze munnange otya olukusa olugjeewa kiri Bobi Wine kiba kituufu ino story nti yamukubira amugamba nti sinze nakutumye okwenda mukazi wanobe lwaki mukazi wange muteeka mu nsonga zammwe oba okiraba ekisooka bino gwe bwagaye Babi yanobanga najja ewange nga Bobi Wine tamanyi kati Bebe Cool singa alimu amagezi yali soose kumwejjeeza nti owaayi bino ebinyiza mu yengo wange yajjanga ewange owenga yajjanga ewange ayi kati yabimanyaako takimanyi nti mukazi we yajjako n'ewange awo n'otamunenya
ya ulidde kipyango obugamba nti mukazi we yanobye atawulira ensonga ze ozigamba mukazi we ekisooka mubuuzwa bukyali okubira otya mukazi watandika ddi ng'omusajja nnyini ayagala mukazi we omusajja obuvunaanyizibwa abuuza ono kyaliiwe wa watandika ddi okubira mukazi wange essimu era ng'omugamba ki ddala gwoli kyali wange kinga tosobola kukubira nze kuntegeeza nsonga zikutuuseko ate nobanga okubira mukazi wange obuyinza obugjeewa okutangira okutuuza mukazi wange mu nsonga zammwe bimukwatirako wa tewali musango gwonna nannyini mukazi bw'abazizza okuwanukula bw'atyo okubidde mukazi we essimu oba okitegeera bwe tuddako wali emabega sitoole ye kale ne bwe yali badde nga ntuufu nga si bulimba nga babbi yanoberanga ewuwo n'otanyega bebe n'otagamba ku Bobi Wine ti mukyala we ali wano n'anoba ogwokubiri era n'otamutegeeza n'anoba ogusatu n'otamutegeeza n'enkusanga ng'atoyogera naye ku ssimu gwoba oyagala ndowooza eki kitegeeza nti waliwo omukwano gw'ozimbye wakati wo ne mukyala wange okuba nti ne bwanoba najjeewo tosobola kuntemyako nti waayi ono ali eno ng'osirika busirisi nze nenkafiiramu nembonaabona nennonya omukazi yalazeewa omukazi yabadde ki nga gw'osirisi kale ne mukeere kyanga nkulaba ate okulira mukazi wange simu mwogera oba okitegeera ekyo kitegeeza nti bebekulu yenga yennyini ekisooka either ayinza okuba nga entegeera yennyini yekola ki yemusumbuwa ogamba nti owalanya omuntu emyaka kumpi 20 mbulwaki munakubira mukazi we essimu kokoka nakubira mukazi we essimu ogwo musango ebyo byonna bye bogenda okuzzaako oluvannyuma lwa statement egamba nti nakubira mukazi we essimu oba amaze dde okuzza omusango kati tekiba kya bugunjufu okugamba nti gwe yajooga omusajja n'otuuka okukwera mukazi w'essimu omuyingize mu nsonga zo nga tosoose funa lukusa okuva nanyini mukazi ate ogamba nti gwe munyiivu ennyo mbwe era oli nanyini mukazi alina n'okwetonderako kamanyiiro sebo okubidde mukazi wange essimu nga sikuwadde lukusa noyogera n'esimene ebyo mwayogedde muyinza n'okuba nga bino ebya mukazi yanobye munnimbalimba nga mwadde mu mboozi zammwe endala kiyinza n'okuba nga naye kyanobeza mukazi wo ng'oyenda ku mukazi wange ng'omukazi yakitegedde n'anyiga n'akola atya n'anoba oba okitegeera nga mwadde mu mboozi zammwe kati gonnimba munadde mukubidde mutegeeza ti mukazi wange yanobye yessengaawe kubanga bw'aba ssenga ogambako nti kale munnaaye nga bw'ali ssenga nti yakwasaganya ensonga zaffe ne mukazi wange sobola omukubira kitegeereka namukubidde dayirekiti nino si sengaawe kati mu byonna byayogedde yabali yekomerera ye yennyini yasiyagadde kwe-exposinga ye yennyini okulaga ensi entegeera ye eyimiridde etya ekitegeeza yalaze ensi nti ye Allahu akbar kabira Allahul musta'an n'okwata omuzindaalo ensi yonna ekuŋŋaanya ekuwulira noga ndi nakyawa omuntu naye ng'ensonga yamukyayisa nti nakubira mukazi we essimu ntegeera kika kyeyo mazima ddala gwe wali osuubira ansa ki ng'okubidde nanyini mukazi essimu muli bavubuka mwenna muli mu competition ya music oli ku mukazi wange omukubira essimu omugamba ki bane nze bwe mba mukwano gwo mukazi wange talina waayingirira wakati wa mukwano gwange naawe nze mukwano gwo nze musajja muno si mukazi wange babakyaba ba mukwano leke emikwano gyabwe bw'oba olina kyeweetaaza mukazi wange okuyambako ku mukazi wo olina kukubira nze kuba nze kyaliwo si mukazi wange bebekulu kyalina okumanya babbi yali mukwano gwa mukazi we tiyali mukwano gwa bebekulu bebekulu wali mukwano gwa Bobi Wine tewali mukwano gwa Babi bwe wali nga wina ekintu kyonna kyeweetaaza Babi okubaako kyakuyambako wali olina kukubira mukwano gwo Bobi Wine Babi si mukwano gwo kati bw'okwata simu n'okubira Babi direct kitegeeza obanga alaga nti ne Babi mukwano gwo ekitali kituufu kati nga nanyini musajja alina amagezi omusajja omugezi nga Bobi Wine ekyo yali alina okukola to protect mukyala we ne famire ye kali kamanyiro Babi ani bebekulu just kamanyiro akali kamanyiro kali kamutawanya Europe n'okweropa by the way
bwaba singa alimu ku magezi agasuka ku galina yandibadde yetonda na bwetozi ko ekyo kyakoze statement emukakatako kuvayo yatendera Bobi Wine kubanga ye yamumanyira nakola mukazi wese ngati yatubuliddeko ti Bobi Wine yali akubiddeko mukazi w'essimu bokiba nti Babi mukwano gwa muka Bebe Cool. Bebe Cool ayinawo incident yonna nga Bobi Wine akubira Zuwena essimu teyakyogeddeko ani kati ekiriwo kati yalinze Bobi yetasobola yaba mwetondera Bobi Wine ali busy ate mu public kati already yamaze okwerabisa mu public nti ye yakola ekyobusiru yayina okwetonda kubanga Babi mukwano gwa Zuwena si mukwano gwa Bebe Cool. Gwe Bebe Cool toyina right kubira Babi simu nga besinga kuchapa nti mukwano gwa mukazi wo oyina kubira Bobi Wine kwaye mukwano gwo si Babi nga Bobi Wine okiri ntakubiranga ku Zuwena simu okitegedde nti wadde mukazi we ogamba yanobanga nganobera ensonga nkulu kubola bana ffe tuli ba Luganda ne sister wange abayagala okugenda omwami wange ayina kwogera naawe ajja nange nanga Rosette bla 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 ninga ate muli ba Luganda bano si ba Luganda just ba mikwano obukwano Babi si mwanyina wa Bebe Cool ti Bebe Cool yali akubira mwanyina singa Babi yabadde nasali ngono Moses sali yali gamenti nze yakubira mwanyina ze ekitegeza Bobi Wine alusobera ndi musiru ndisobola okwagala mwanyina ze ekyo kiwulikika ti Bebe Cool mukodomi wa Bobi Wine yabadde oyogera na mwanyina era suya nti Bobi Wine yali nyigide Bebe Cool ntwaki wadde oyogera ne mwanyoko ne lwaki yamunyigira we are just friends toyina akakwate na mukazi wange okitegeera kati kiba kyabwewusa okuvayo nomala okukola statement zifaanana bwe zityo nogamba mwatenjaga Bobi Wine ajja netonda Republican ng'ate gwe olina okwetonda kuba gwakola ebyekisiru gwe wamanyira omusajja ye yamanyira omusajja wallahi ge mazima ye yamumanyira okamanyira okwetonda mukazi w'oli essimu omugamba ki ye yali akubiddeko Zuwena essimu nti Bebe Cool kubanga kale otugambye Zuwena yanoberanga wo mbwe emirundi egisukka mu esatu mu mirundi gyonna esatu egisukka mu esatu Zuwena ani Babi yanoberanga ewuwo Bobi Wine yakubirako ku Zuwena amubuuze kubikwatagana ku Babi ayina likodi eyagituwe nti nange bwe yanoberanga ewange yakubira mukyala wange ayogere ne mukyala we nange yesaki nakubidde mukyala we ayogere ne mukyala wange naye ayinawo wayinza otugambira nti emirundi gyonna Babi yanoberanga ewange nti Bobi Wine yakubiranga mukazi wange essimu namusaba ayogere nani ne nyambako ku Babi bwekibanga tiri bwe kitunga gwe ewo yanobera emirundi esatu nga gyotugamba mu mirundi gyonna esatu nga Bobi Wine takubirangako omukazi wo ssimu akimanyi nti bamikwano nga tamukubirangako ssimu bw'ojjawa obuyinza ne right ekubira mukola essimu tukayita akamanyiiro kennyini akawedde emirimu oba kojjawe yekamanyiiro oba nisimanyi naye nga please Bebe Cool gwe inovayo wetondere Bobi Wine akamanyira akojja kakomya aba atalirwedde asigale n'ennugu ye kuba n'oli gwaliko yetamulinako ali ku nsonga za ggwanga ye akyali mu ntalo za kito ebyekivuuka eri emyaka 25 oba okitegeera so ndowooza wetuveeyo muzeeyi Bebe Cool agende yetondere Bobi Wine kyalina okukola bwe kimulema okukola ajja kufa n'ekyo ekibi ekyokumanyira omusajja n'akubira mukazi w'essimu atafunye lukusa tuvuddeyo tugende ku nsonga nga tunavaawo ye yennyini ajjukire waliwo obuvuka bayitanga simanyi leyini bikoze bitya abavuka bayimba ne mukazi we oluyimba bayita mata atalina kibanja simanyi biki obujjukire obuvuka obwo eitoniyozi simanyi naani abayimba ne mukazi we ne muka Bebe Cool nga yabagoba n'abanyiigira n'abakyayira ddala olwokuba bayimbire mukazi we ye teyawula bwe kiruma kati lwaki yali akubira mukamu nesi okukumanyiira kwennyini eyo nga tuvuddeyo muzeeyi kazi omugenzi wagambye yagaana okugamba nti rest in peace inagamba fight hard agolokoke fight hard Mr. Update towumula bwe yatugamba yasegina towumula awumula atya anyway agakatonda mu ggulu eyo nga tuvuddeyo tugende ku nsonga z'omukulu omugenzi
Segerenya. Bakebedde abaana 9 ng'alinako abaana 4. Oba okitegeera ekyo tekiri ku ye yekka, kiri ku ffenna abasajja mu nsi. Oba okitegeera era nze kyenkakasa kiri kimu, tulina abaana be tulabirira nga si baffe, ate waliwo n'abali mu kulabirira abaffe nga tebamanyi. Kitegedde ekyo twandiba nga tulina abaana be tulabirira abatali baffe, naye nga waliwo n'abali mu kulabirira abaffe. Kisobokera ddala. Nze okuva lwe nalabako eggulire nga balaga nti omukazi yazaala abalongo naye nga buli mwana aliko kitaawe. Allahu musta'an. Awo we nakoma ne nzikiriza. Kitegedde. Omukazi yazaala abalongo aba yabatwala ku DNA nga baawula bakitaabwe. Kisoboka. Ng'omu wa bbaawe ng'omulala si wa bbaawe. Kisoboka. Kyaliwo era kyasoboka. Kati neebuuza kyajja kitya abaana babiri okukulira mu nsawo emu nga balongo naye nga buli mwana nga spamu zanjawulo. Kitegeeza nti either omukyala ayinza okuba yeegatta ne omwamu, either tugambe kiro, tugambe nti omukyala bwe yali annyuka ayina gwe yasooka osiibula nga addeeka ng'abadde naye, ate bwe yatuukika ne bbaawe naye n'amusaba amujjulire n'abaana n'erisiivinga omulundi gumu. Mbadde sikiwulirangako. Kyamagero. Subhanallah. Kati bwe kiba ng'ekyali kibaddewo muganda wange, ebyo byo bize bituukawo bingi nnyo. Oli bamusanga ng'alina abaana, oli akeerikya n'awasa omukazi, waliwo omusajja yali awo Kawempe alina omukazi yakamuzaalamu abaana aba 5, naye ng'ekyewuunyisa asooka si wuwe, owookubiri si wuwe, owookusatu yali owuwe, n'owookutaano abasatu nga si babi. N'olubuto lyasooka omukazi olubuto lyasooka okufuna nga yakafumbira ow'omusajja terwali lwa musajja, ne lwe yaddamu ofuna olwokubiri terwali lwa musajja, olwokusatu lwe yafunanga lwa musajja, olwokuna terwali lwa musajja, olwokutano lwe yafunanga lwa musajja. Abaana 5 ng'alinako aba 2 n'abasatu si babiri. Ebyo bisobokera ddala. Tuwasa nga gamba ekyo nti ffe tuwasa bukeera enkya n'owasa omukazi, naye omukazi ono gw'owasizza ebiseera ebisinga ojja ayinza okuba nga badde ne boyfriend we gw'abadde abeera naye mulaavu, ate kiyinza n'okujja nga gwasinga n'okwagala ennyo n'okusinga gwagenda omuwasa, just ng'obuzibu bulimu nti boyfriend oli talina busobozi bwa kumuwasa, ate ng'ono yeetaaga obufumbo, yeetaaga ofuna ku kitiibwa ky'okuba nti muki mufumbo. Kati gwe n'oteekamu sente zonna na buli kimu kyonna n'okikola n'omuwasa n'omuteeka ewaka. Okumuwasa kwo tekitegeeza nti aba akyayooli. Tekisoboka. Tekitegeeza nti aba amukyaye. Kati kyangu nnyo okumuwasa n'omuleeta ewaka n'afuna n'olubuto olusooka nga si lulwo, nga lweri nga eri yali yatya okufuna olubuto nga bajjamu obuza olubuto lwani. Nga yamala ebbanga ddene ng'abeera n'oli boyfriend we naye nga ye protecting obutakola ki obutafuna lubuto kuba si mufumbo ng'ala akijja mwononera erinnya. Kati olumala ofumira bipapa naga nti kasikyala kyentya n'addayo eri afune olubuto nga yeegomba dde okuzaalamu oli omuki omwana kubanga amwagala naye nga yali tasobola kukikola nga kijja kiyinza omuviirako obuzibu, either n'atafumbira oba nekikeereya emikisa gye gy'okufumbirwa. Bukedde nkyafunye omusajja mugagga alinamu kasente n'amuwasa, n'amanya nti ekyo kitiibwa nkifunye ekyokuba nti nkoze eki fumbiddwa, naye ng'alina ebbanja ery'okuba nti ayagala ozaalira omusajja oli omwana kuba amwagala nnyo. Oba okitegeera musajja muna kyemulina okumanya nti okuwasa omukazi tekitegeeza nti aba akyayi gw'abadde naye, gwasobola okufumbira just nti gw'obadde n'obusobozi obw'okumuwasa ng'oli yabadde talina busobozi n'amuleka n'afumbirwa ggwe, naye tekitegeeza nti aba akyayi oli. Asobolera ddala bulungi nnyo okubeera ewuwo n'asigala nga kyagala oli, kujja nga Katonda akuyambye nnyo ne wabaawo ekyenjawulo kyakuzuddemu ekyawukana ku oli. Ng'ekyo kyakuzuddemu tekimuganya kuddayo eri, nga buli lwajjukira ebbanga lyamaze n'oli ng'alabanga abadde amwononya n'obudde. Olwalina kyafunyaga nti bulijjo kiba bwe kiti kizundu just bujaddanzanyirako obuzanyizi ogwo emikisa gw'oyinza okufuna. Naye Katonda n'amala akuvaamu ate n'atuuka eno ng'ewa birala
nga kyabadde afuna eri ate nga sikyasanze kabaka wedde mukuba sensingo nti abasajja abagagga obudde bw'abakyala baba nabutono kati ajja eno olina sente ze teyeeguya oba omwagala kati omwagala kati ng'ate eri olikyali obudde bubadde bwonyo nekuba kubeera naye nga amutegeera bulungi okusinga eno gyazze oba okitegeera kati kyangu nnyo okufuna ki okubeera nga obeera n'abaana waka nga si babo so kati ekyo bwekiba nga ekyatuse ku muganda waffe omugenzi kimalamu amaanyi naye tekyewunyisa nnyo kubanga ebyo bize ebibeerawo buli nnaku ne babikola ne kubalamu abamu babafuula n'abasika nga ye mwana gwategese okumusikira omukyala aba afa n'agamba bannaye kino ekyamasifa nakyo ti oyo omwana si wuwo naye nga gwe badde osibiddeko olukuba nti oyo musika wange nagamba siki si wuwo ngomaze ono ekituufu nti bano bayambiddwa famire etegedde mangu nga temenyese jukira nti famire ebadde ngenda kumenyeka n'abaana mwenda oba kitegeera famire ebadde ngenda kumenyeka n'abaana mwenda ndowooza ekyasinga okuleeta obuzibu ye mukazi ono yalina mwana w'emyezi 9 ng'agamba nti waseggirinya ng'omusajja alwalidde emyaka 2 oba kitegeera bano baba naga nedda tekisoboka abaana bano tubakebere nekiyamba kati kabalabirira abaana bategedde ab'omugenzi bano abataano banyaabwe babatwale enyumba kitabe babalabirire so kali wekyomanya nti tulabirira naffe bangi betulabirira oluusi nga si baffe ekimwanyi nawe kubanga akimanyi nyinza okubeera wano nga nange gwempita taata wange nga siye wange nga singa bantwala ku ddiini nga singa nange bantwala ku ddiini osanga balingambye tyosiye kitaawo oba okitegeera kati ate ne taata wange ayinza okubanga weyandaganga jjajja nga naye si yewuwe kati tusigala tutambula butambuzi kikyatusobozesa okuba nti okubeera nti tubeera ne famire tuwangala n'abatali bataata baffe tuwangala n'abatali baganda baffe tuwangala n'abatali baana baffe nga betulabirira katonda ayinza okugerera n'otuuka n'okuva mu nsi nga tolina mwana n'omu gwe wazaala naye ng'ofudde bamanyi olina abaana 5 naye nga tolina amuwadde n'omu naye ng'obadde olabirira abaana 5 baana bo kati mu butagenda DNA kituyambye okuwangala n'abatali bataata baffe ekyogenda ku DNA musiraamu obusiraamu bulamula bwe buti obusiraamu bwobugamba nti omwana abeera wannannyini buliri bwenkeera enkya nempasa mukazi wange bepaba nga nze nyina obuvuna kitegeeza mukazi aba wange gwe ne bwebukeera enkya n'omwendako n'omuzaalamu omwana mu busiraamu tebanzikiriza mwana oyo mukuwa si wuwo obusiraamu busigala bumugamba wange nannyini mukazi so obusiraamu tebuwagira DNA mwana wange ng'omuzalire kujja nga tonnafumbirwa oyo omwana aba wuwo omukazi obusiraamu tebuwangako omusajja mwana waabwenzi tebumukuwangako muzalidde ku lujja simuzalidde wuwo omusajja bwakuzaaliramu omukazi omwana ku lujja oyo omwana aba wuwo si wa musajja si wuwe nga tebanna bakugattibwa abeera mwana wa kibi bwabweze si wa musajja wa mukyala era kyobola n'omuzungu amuyita son of a beach aba malaayi ate beach aba mukazi saba musajja n'omuzungu yakiraba nti omwana w'obwenzi amuyita son of a beach kyana kya malaaya kitegeeza nti gwe bakuzaaliramu ku lujja wuwo ng'omukazi era takkiri gweomusajja ne bwoba weekakasa ngunawe omukazi nga weekakasa nti n'olubuto lwa Huseini ye boyfriend kagwe mbalira yanzijako embuzi era ye mukazi gwe namuzaalamu talimu nakubuusabuusa obusiraamu tebukkiriza Huseini mwana oyo keera nkya kumakya nga wadde okufuna ku maali ya Huseini nti taata omwana wange yafudde agenda afuna ebintu obusiraamu tebumuwa muzeeyi bwe bamani bagattibwa oluvannyuma bamala bagati oluvannyuma bakuzaddemu nga babagasse bebabeera abaana obusiraamu bwe bumuwa ono akkizibwa omulabirira naye nga amulabirira nga alabirira omunaku wadde bamaze ne batugatta tekitukula kiri kiba kyaggwa kiri oli oyo wabwenzi yaggwa dda kati gwozeemu ozaala nga babawooye oyo omutuufu asobola n'omusikira naye tebaga nti ono amukugobye ija wano omwana wo amulabirire
ng'omuntu nga bw'oyinza okulabira masikiini ataliko kitaawe naye ng'ate gw'ogamba mwana wo naye obusaamu bugamba omulabiranga just lwafunamu mpeera olabiranga masikiini ne bwe kuba kufuna ku bintu byo singa bagabira abaana ne baggwayo ng'olinawo emaali gye bagamba nti emaali bagiwanga bamasikiini abaana abatalina mwasirizi kati ono omwana agiramu abo abataliiko mwasirizi mwajjira okubeera ng'afuna kuki ku maali yo ono gwe wazaaliramu omukazi ng'ali ku lujja kategedde ako so kati obusiramu gye buba bugamba nti obutatabangula bufumbo n'obutakola ki obutayonona kika omukazi omwana gwazaalidde mu bufumbo ewuwo nga wamuwasa abawuwo teriyo omusajja yena akkirizibwa kujja akireiminge nti mu maka go nyinamu omwana wange otya ate mu maka gange mwe mubeera owuwo ate omukazi wange mwozaala ababo busiramu tebukikkiriza musajja yavaayo omusajja mulembe gw'omwaka Muhammad sallallahu waliwo swabe yafa naye mu kufa n'abuulira muganda we naga nti ewagundi nno munne nasaalimbirayokko nenzaalayo n'omwana kaakati bamala oziika omusajja ajja atuusa ensonga nti munne ya rasulallah agamba mubaka wa Allah yennyini nti muganda wange gundi yafa omumanyi bulungi nti ye yaŋŋamba ewagundi eyo yakola ki yasaalimbirayo n'azaalayo n'omwana omwana wuuno nga bw'olaba omwana afaanana titwetaga muganda wange tomumanyi tinali mumanyi si bwatyo yali afaanana n'agamba bwatyo yali afaanana n'agamba kati nno munnange oyo omwana waffe nyina omutwala mu kika omubaka musaa salama n'amugamba nti aliwaladu lirifiraashi omwana aba wa nannyini buliri tobanja n'omwana si wammwe waani wa nannyini buliri omukazi kwasula nannyini mwana va wano tambula ogende bamubamma siramu bamubamma era omwana yasigala yeri nga kyekika kyefamire ye toyina ekyokuba nti amufaanana si bujulizi abantu bafaanagana bulijjo nga tebalinako kakwate omugamba nti ekyokuba nti omwana ono afaanana muganda wo si bujulizi obulaga nti mwana wo ono kubanga ono si mukazi wa muganda wo tamuwasangako kati ate yamuzaalamu atya omwana atali mukazi we nomugamba tambula ogende totabula bantu nibamugoba kati wengambire nti omusiraamu ddiini eteyeetagisa zemba nako enkya nempasa mukazi wange nemuteeka ewaka nga mukazi wange abaana bazaala bonna ewaka bonna bazaalira ewange kyovola nti okusaba tebutukkiza kuwowa mukazi ali lubuto mulinda azaale olyoka omuwoowe bwewowa omukazi nga ali lubuto okuwowa kufu alina kumala kuzaala bamala okuzaala then awo muwoowe kategedde ako muwoowe kati obusamu bwakisalawo bwe kityo so okusinza ku eyo hadithi eraga nti omwana aba wa nannyini buliri kati omusajja omufumbo ng'oli mukyalawo muli bafumbo tewali kikwetagisa twala banawo ku ddiini erwaki obusamu bwabakuwa kati oyagala bagabirani bwe baga nti abaana si babo ogenda bawaana ngate obusiramu tebuyina mwana yina gwe bugabira muntu mwezi kati tukebedde abange mulimu basatu si bange kati nze bwenkerekyanga mukazi wange bano abaana bajjewo obatwale mu basajja be babazaalamu mba nkoze ensobi kubanga nkutta abaana bano ne mbagabira abatakkirizibwa kubawa kubanga bali benzi tebakkirizibwa kubeera na mwana abaana bange nze nanyini mukazi bange kati akukivola ndi mu busiramu ddiini tetugyetaaga okusinza kwewa obujulizi ddiini tetugyetaaga nga tuvuddeyo muzeeyi olwakadde tukomekereze n'ensonga eno tuyinza otagiwa budde bungi nnyo netuwumbewumbe Puuga yavuddeyo naye nakola ekibiina ekikye ogamba Mpuuga ono omunyarwanda 002 anti gundi yatugamba mutani wa Nadduli Jakana Nadduli ina akatabo mubali abanyarwanda bonna mwe bali gestalinga manenya lya Mpuuga mweri era nga ali namba 002 gweyogerako oyo gwenjogerako okay
ekibiina kino kye yagguddewo okusinziira ku ndowooza yo ekibiina kino nakyo kiri ku musinde gwa kujjako gavumenti oba kyandiba nga kirina bye kiyisaawo ekibiina ekyo kyebagguddewo si kyokka n'ekya Muhammad Nsereko kyeyaggulawo si kyokka n'ekya PP simanyi FPF oba PPF oba whatever si kyokka waliwo n'ekiri Najjanankumbi kyebayitanga FDC wama ne FUP FDC FUP bye biki waliwo ne FUP teri yeyo naawe bakulaawe eri kampuni y'amayirungi giveeko ekibiina kya Mpuuga kyaguddewo kyebayita ADF simanyi ADF tekiri ku mulamwa gwa kujjako Museveni tekiri ku mulamwa gwa nkyukakyuka olw'ensonga Mpuuga abadde mu byobufuzi by'eggwanga Uganda nozakati emyaka gigenda mu Amerika mu 3 Abedi Bwanika yesimbawo kwa president wa Uganda noze emirundi gyali 3 mba seerabidde nga yesimbawo kujjako Museveni mulala ni Mukaaku Samuel Mukaaku naye yali avuganyizaako ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga oyo Samuel Walter Mukaaku oba kiwulira Mabike Michael yaliko oba yavuganyako ku bwambe bwa parliament yavuganyako ku biki oyo Mabike ka group kabwako nga bwekalawo wekati abo buli kulonda lukwa kugenda otuuka either bakolawo alliance mu byobufuzi oba okukyusa ne bawo mu kibiina kino ne badda mu kirala ne badda mu kirala kati abo yenkola yabwe gye bakola ki gye bakolamu kati gwe kibale nti guno omuzannyo ebyobufuzi gulinga muzannyo gulinga mupiira oba okitegeera NRM yeyina omupiira kati ffenna tulina kugoba ayina muki ayina kugoba mupiira kugumujjako oba okitegeera kati kitegeeza nti opposition yalibadde nga ttiimu emu erumba oli aliko omupiira egumukoleki egumusuuze oba okitegeera naye kati bano bannaffe Bampuuga betusamba nabo bo tebakolerera kujjako oli mupiira wabula bakolerera kulemesa bamujjako mupiira oba okitegeera ekintu kiwanvu njagala nkubuulira ekintu kino Mwami Museveni yazimba ennyumba ye gye bayita NRM n'agyetooloozaako ekikomera n'akituuma opposition ng'ekyo kikomera kye bayita opposition kiriko gates ez'enjawulo naye nga buli gate eriko asikaali akola ki akuumawo kuliko gate gye bayita FDC nga waliwo asikaali bamuyita Besigye nga kuliko gate gye bayita DP eriko asikaali bamuyita Mau nga kuliko gate gye bayita simanyi UPC eriko gwe bayita Akena nga kuliko gate gye bayita simanyi obubiina bino obw'enjawulo obwolaba kaakati nga omuntu yenna ayagala okutuuka ku ntebe ya Mwami Museveni ayina kuyita ku gate zino eziri ku kikomera kye bayita opposition ekikomera omuntu ateekawo ekikomera ku njuye ebanga defense kumuprotectinga kuziiza ebisobola okujja obutamutuukirako direct nga birina webirina osooka ekirina osooka obiziiza kale biwaguze oba bikomaawo oba kitegeera kati bwe batyo batukuumye ebbanga lyonna nga opposition kikomera ekiziiza buli yenna eyali badde alowooza asobola okujja Mwami Museveni mu ntebe nga ekikomera ekyo buli asikaali waali afuna omusaala okuva wa mukama we kyovola nti gwe wajjanga noga nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yatuuka okwagala okwesimbawo yagendako mu DP ng'abasaba kaadi akwatira kaadi ya DP ne bagana nti atulina owaffe oba okitegeera n'agenda ku geeti endala eFDC nemugana naffe tunaki tulina owaffe agenda laba nga geeti zonna buli watuuka tezimuganya kukola ki kuyingira kakati n'alabawo geeti eya independent ng'eriko bano ba Muhammad Nsereko n'abalala nga tebalina nnyo ki nga yo teyeetaaga kwennyonnyolako nnyo n'ayita mu eyo eya independent bweyita mu geeti ya independent n'akuba akaggi
bakajja mpaka mu kikomera munda 7 agenda wulira waliwo akonkona ku luggi omuli entebe ye waatudde oba kitegeera kati abuuza bana abali ku bikomera bano ono omuyayi yayiseewa okutuuka okonkona oluggi lw'ennyumba yange kubani konkona State House abuuza ali munda ababuuza yayiseewa kati nga gwina kuba musango eri bano era nga tebalina okukola bonna nga tebeyawuddeemu kulwana kulaba nti bafulumya omusajja mu kikomera akomewo ebweru waakyo kati bonna obukundi kundi obulaba beyawulayamu obubiina bonna bali ku mulimu gumu kulwanira omukama waabo ababuuza ekikomero n'omuyayi yakiyitawo okuntuukako wano nga ndi bubi kati bali mu kulwana kumugjayo bamufulume wabweru bwe bugurupu bola bakoze eki bakola DP erwana NUP FDC erwana NUP FPF erwana NUP balabye bana obuliwo tebumala ne bakuliyetinga uno ka IDF bonna buli ku mulimu ogwo omugagga ababuuza mwe sente zange mbawaza kyo musajja yayitawa Muhammad Nsereko yali muki mugundi ku gate ono we yayita eya independent kuba Muhammad Nsereko wabaddenje banga lyonna bamugagwe kuuma wali ku independent oyina yayitawo mala mutulamu kati ku independent awo yasumagira omwana we yakubira akajji yewe yayitawo yasibira ku mulyango gwa mukulu kwa konkona kati balwana kumujjayo kye kibalwanya teri kirala ekyokubiri nti buli omwa ata bwajja kukikomera kino kibaita gundi kibaita opposition na creatinga wakalyango ne ka gate nagamba nange ntegedde wano eyandise wano nange mukoze eki mutayizza sebo nange bantu nulemu oyinenge omudidi bakola ki bamuwa kati nempuga ya creatinga wakalyango ke ku opposition naye wanafunya akaki akasente era bayinawo ye kadi ezize ezekibiina kyo zitundibwa ziri mu 10 simanya esoka simanyi golden ya mitwalo 10 ya silver ya mitwalo 5 simanyi ya bulijjo ya 15 dola iza Uganda kaya tadde kagundike akadala ke ne kwakola ki kuyekutte obo kitegeera kati abo bwe batyo bwe bali ndi balwana kujjayo bonna balwana so tebali ku mission tewali ku mission ya kujjako government bali ku mission ya kulemesa Bobi Wine okujjako ki government ekifumya olunyomuze nga tumaliriza ekituufu ki nti ensonga abaana agambye nyezo okwogerako naye waliwo emu erimu egumba tunyuke neeyo ya Sami Mighty Family walabye videos zadde circulating nazo videos zadde circulating za Sami the Mighty kakati waliwo omuntu Sami si wanoko kakati waliwo Sami yalabikiddwako ng'ali mu kifulukwa kuba mu nnyumba ye gyazimba etannagwa era agamba nti yalemezebwa okuba ng'afuluma eggwanga we yalinga akola n'ayiyizaako n'akola emirimu gye mu Uganda talina muki mulimu mukulemesebwa okuba nga afuluma eggwanga agere gyakakalibiza emirimu gye nekiba nga kimwehedde obuzibu nti Buganda talina muki mulimu gwakola so n'abeera ng'ali down yagamba mbu n'agenda ku kitebe ne bamugoba nga tebamuyambisiza wadde akakade n'akamu era waliwo vidiyo gye nalabye omwana yagambye ono Emily yageze napostinga akafaananyi ka Emily ki waliwo omukyala aliwa nonya omulala gwojuliza ayombwa yakoze post kale sola discussing akumbwe eyo nawe waliwo omulala yeto omulala waliwo omulala n'agamba nti abaana b'omukulu bo bali Bulaaya bali abulamu baposintiza akafaananyi ka Kampala ngera ne Muhozi bwe yalinga Sweden ng'abeeruweero bali mu kufa nga baba nadduli battibwa Muhozi ali Sweden bamuvugira mu zitroli ne bannatasha kati ekyo tekikola mawulire ekya Kampala okuba mu Amerika ng'asoma tekikola mawulire kubanga ne Muhozi yali luddawa yalinga Sweden kati ekyo tebaddamu nakyogerako era bw'olaba omuntu akyajuliza ebyo Kampala ali eri asoma Sami ali nabo nomanya musiru
atali muwadde empeke y'obwonge etoola kubanga essaawa eno Bobi Wine bwe talibadde mu politics Kampala yalisomedde mu America kubanga Bobi Wine yali yateekateeka ate oludde yali ayimiridde abadde mugagga talina bagagga walyako mu politics kitegeeza nti obugagga Bobi Wine bwalina ne bwatalibadde mu politics n'asigala ng'ayimba bwimbi kati baamugana dde okuyimba emyaka kati giri 6 tayimba omanyi sente mekazi yafunaga mu kuyimba a week ekitone yayinzanga emiliyoni eziwera 20 ekitone ennyo mu buli wiiki kitegeeza nti omwezi obukadde nga 8 ezazifuna mu politics ani ayo musasula alina kifo kimu afunira sente tewali kati gwe bodda nosanga omuntu omugwagwa ali kweyo level akyagamba nti Kampala ali mu America ono Sami abona manyi oyo musiru tategeera kubanga ne Emily kya posting kyemudega nti yombwa tetujogera nako wadde olw'ensonga Bobi Wine yali mugagga era omwana we yalisomedde e Kampala manya yalisomedde mu America yali badde ng'akyagadde kubanga enteekateeka yali agirina esobozesa abaana b'okusomera mu America oba mu nsi yonna gye baagala omuntu bagamba nti yatravelinganga n'ava e Uganda n'agenda Netherland ensi gyegambo gyeyagendanga nga just agenze kunywa mu bunyinjaga nga ensi yeyo tebagaana kunywa njaga edda nga kyanywa enjaga ng'asobola okukwata tiketi n'atravelinga so yali yateekateeka dde obulamu bwe 17 just kugenda kutambula mu butambuzi kati ate omwana osomera mu America kiina ki oba okitegeera kati kya busiru nnyo oli obulanga agamba omwana bano bali Kampala mwabamu babonaabona newe Bobi Wine watali badde mu politics era abaffe baali badde babonaabona wasi abonyabonya abanaffe ye Museveni atafuddeyo kukola service bantu kufuna bye beetaaga kufuna atafuddeyo kufa ku ggwanga ku economy ya ggwanga kubera ng'eterera naffe tuyagaleko mu nsi yaffe okubonaabona kw'abaana baffe n'okubonaabona kwa Sami si kwa Bobi Wine kubeera mu byabufuzi kwa Museveni Bobi yasubira gundi Uganda tafuluma anti-mighty family kakati budda ku nsonga ya Sami era yamusiba ate yamusiba kati n'ekirala Sami apraising nnyo bebe bwe tudda ku nsonga ya Sami nti waba alwadde oba akola atekayo kakiika posti akamu bwe tudda ku nsonga ya Sami mu buddabudda naye sayidi eri tewaliyo kavaayo budda ku nsonga ya Sami ekitawaanya Sami nze kyendaba kiri kimu omanyi waliwo ekintu kyaleeta trust obwesigwa kikulu nnyo oba kitegeera ofubanga nnyo okola nti abantu b'okolagana nabo tebakugjamu ki bwesigwa kubanga trust eringa virgin egenda bwevaako omulundi ogumu teddako omuntu baluzinga trust muggwe omulundi ogu gumu tebakuzza tebulina second chance obwesigwa kasita obuluzinga tebulina second chance ne virgin wetu weri bwe bagikujjako leero ne bogamba sigenda kuddamu kwegatta kumala emyaka 20 era omusajja gw'oliddamu kwegatta naye agenda kusanga it's already break kiba kyaggwa gwe ono gamba maze emyaka 2 nga seegatta talina akwesigire kuki ekyali badde kiraga nti teweegatta kubeera na virgin bagijjako dda kali gwe nonga ndimaze emyaka aga talina bwayinza kukkiririzamu nti kyogera kituufu kubanga ne bwoba weegasa eggulu olwalina asobola okubeera naawe nga tamanyi tegula wadde n'omusajja gwe n'omugamba emyaka ameka ate nga gwolaba mu mutima kyokola ki kyokakasa nga kituufu kya ddala kaakati ne Sami ayinza okuba nga ekimutawaanya nga abakulembeze baffe baluzinga trust mu ye bamukuba mutoki oba kitegedde baluzinga trust gyali oba kitegeera waliwo story gye banyumya ey'omusajja yasooka nafubutuka mu kibira nga ajja kuba enduulu bana empologomendya abantu ne bajja emisinde okumutaasa mbadde nnimba oli musiru lwaki otukanga biki ne basirika oba kitegeera ne wayitamu ebbanga naddamu wuwi banange empologomendya bagenda okujja okudduukira nga yeoli yennyini abakangaluli badde mbalimba oba okitegeera kati ne bagamba negwe wallahi bwakyalumu nga bya ddala ng'empologoma emugoba terina ogwo oyo bwatyo noli bwe yatutawaanya noli bwe yatutawaanya ne babirekaawo ebyaddirira wallahi empologoma yali omusajja ng'ate baali basobola omutaasa naye empologoma yamulaba kintu eki
bantu baluzinga trust yali n'atuuka nga byalimu byaddala nga wallahi byaddala empologoma emugoba baagaana omutaasa nga lwe bamanyi nti bya bulijjo byasaaga empologoma nekola ki nemulya. So kyenyinza okugamba kikimu benna nga abali mu struggle nti tuwewalenga nnyo embeera eziyinza okuleetera bannaffe betunabo mu struggle oba bakama baffe okutubuusabuusa nga twegendereza bantu ki betukolagana nabo oba okitegeera bantu ki betukolagana nabo ayinako yagenda gulawo ekibiina kye fuupu ekyo buli omu yakitanga suupu ebyo buli omu kati abantu abamuwulyako obudde obwo bye yali ayogera essaawa eno era bennyini bwebagande kati naye ate oyo yakolako bwati ne bwati naye ate oyo yagerako bwati ne bwati kitegeeza nti Sami ayina bingi byakoze mu struggle bingi naye obuzibu buliwo nti ekibi kimu kisobola okusangula ebirungi 100 okitegeera naye ate muganda wange ekibi kimu oyinza okuŋŋanya entuumo y'ebirungi ekibi kino kiveewo ne kiremerawo oba okitegeera ensi ewuliriza nnyo ekikyamu okusinga ekituufu ng'olaba abantu ffe tubeera ku midiya kuno abantu aboogera ensonga ez'amakulu tebatuwabudde tuwuliriza abantu abajja ne bawemula buwemuzi ne boogera ebyekisiru balina following bukadde na bukadde naye nga bw'obuuza obukadde obufollowing omuntu oyo kiki kye bayigamu mu byazannya oba mu byayogera wallahi tewali oba okitegeera so nti osobola okukola ekintu olwa society mwowangaalira oba olw'emikwano gy'olina gy'okolagana nagyo nekakana nga ne bakukozesa ensobi nojja okola ekintu mu guruupu oba mu bungi bw'abantu nga bwe mubadde n'obeesigulirako ne bukeera enkya nga tokyasobola kudda kugamba bantu nti bye nali njogera nga ndi ne bagundi nali nsaaga buki nali nsaaga busaazi ng'abantu banyize kubanga bino bye tulimu byaddala tebiri mu kusaaga oba bitwala obulamu bw'abantu ebintu ebirimu abantu okufiirwa obulamu si byakusaaga kati nze kyendowooza ti tewali badde omuntu agana kuyamba Sami oba omulabirira ng'afunye obuzibu olw'emirimu emingi ennyo gyakolera ki gyakolera NUP gyakolera ekibiina tuziraba activities nyingi zakoze naye lwaki embeera yeetuukawo kyeki kyegambe nti baluzinga trust mu ye kyekyo kyokka kyenyinza okugamba oba okitegeera nti ayinza okuba nga aira ayina we yakolera ensobi mu kwogera oba we yakolera ensobi ngaera bwoga bwe yagambira nti nange nkoze ekibiina ekyange eri bwe baye enuupu nze nkoze essuupu kugaba butwa kano ke kabonero nafuna n'akabonero mwana asaaga nnyo ebyo byalo yalozakyasaga kumbe bali bati naye nga abookolerako komedi baziise abafudde bali ku nsonga yeera tuziise wa Mary yafa butwa kalale goga nti akabonero okukola ki kugaba butwa ng'oleese muzannyo mu nsonga eziri siriyasi kati tebasobola sigala nga bakwesiga kyekimu oba okitegeera nga bakwesiga kyekimu bw'ogattako n'abantu abakwanguyira ng'ofunye obuzibu ng'ate be bali against bakama abo nakyo kirabala oba okitegeera nze bwe mba ne mukyala wange nga nyina omusajja gwenteebereza okuba nti alayika akwana mukazi wange ne mukeera enkya mukazi wange n'afuna obuzibu nambuulira obuzibu bwafunye ne mulaga nti essaawa eno waŋŋambidde obadde weetaaga emitwalo 10 naye nyinawo emitwalo emeka 3 sooka ogenda oyizeeko egyo 3 mukazi wange nandaga nti nze bwe muwadde 3 ate agenze ewooli gwensuubira gwenyinamu n'ekirowoozo nti ayinza okwankwanira mukazi wange n'amwongerezako emitwalo 7 aba akyalina bwewakana nti nno omusajja otamwendaako abanga ayagala okunkakasiza ddala nti kituufu bano abantu balina enkolagana egenze ewala ennyo bw'okuba nti nze oze gye nina nkubulira obusobozi bwange obukoma n'ogenda ate ewooli kati nga mukyala wange nalibuuza nti bwobanga awo wenkomye kale ate sisoyinza okwogerako ne mwannyoko oba ne mulamuwo naye si musajja ate naye ate si oli omusajja
ogenze ku kitebe bakuwadde kibakuwadde nga tekikumala yogera ne ba Hassan bana struggle banno obagabe bannange nyinamu obuzibu obuti munyambeko nagenzeeko eri nga netaaga kakadde nti olw'embeera gye nabaddemu ne banfuniddeko emitwalo 5 oba okitegeera munyambeko sijja Hassan tajja kulema kukwongerako 5 Kasule tajja kulema kukwongerako emitwalo 2 paka wezinawera dhani okugenda ewooli gwe tukusuubira nti akukwana ate gwe bw'ogendayo n'omusaba obuyambi ng'ofunye obuzibu obanga ayongera tukakasa nti muyina ki enkwatagana n'omuntu oyo ekyo nakyo kimu ku bimuleetedde obuzibu naye nga tusaba Allah amusaasire obulwadde obumuluma n'embeera emusumbwa yonna agimutereereze naffe tukole ki naffe ffenna atutereereze ekira kyensembyayo ogamba baana baffe tusojja bannange eno struggle gye tulimu teriiko nnyiniyo okitegedde teriiko nnyiniyo gw'ogamba nti bwe naafuna obuzibu nja kuddukira ewooli nannyini kati nganze olaba nti ino kampani yange Pombo Restaurant ti omwana bw'afunira n'obuzibu ku Pombo Restaurant alina okujja gyendi kwanze bosiwenze musasula omusaala naye eno struggle yo teriiko nnyiniyo y'Abannayuganda bonna buli agirimu ogirimu lwa bizibu ebiri mu nsi yo kati bw'otuuka ekiseera gwe noyagala okubeerako mu struggle bubeere buvunanyizibwa wa muntu mulala ate nga n'oli naye kulwana yalina taking a responsibility kubanga oli mu struggle ng'olingaga nti yiye oli mukulembeze bukulembeze akulembera bukulembeze si anyigirizibwa yekka si yiye eno si kampuni oba okitegeera eno si kampuni nti ya muntu ffenna tunyigirizibwa wamu kitegeeza si kituufu tekimukakatako kyonna kyakola ekyo bw'aba akuyamba akuyamba ng'omuntu kubanga yes omuntu ali supposed okuyamba ng'ofunye obuzibu bwonna yo yatudde mu ntebe y'eggwanga kubanga tusasula omusolo gwe tusasula oli yagutwala Museveni yagulina Bobi Wine si gwe tuwa omusolo gwaffe kati kiba kizibu nnyo okumubanja gw'otaawola nti bw'omunyonya obuzibu bw'ofunye n'abaako kyasobodde okukuyamba kwate ekyo kyakuwadde twongerezeeko n'emikwano gyaffe abalala tunabo mu struggle batuyambeko tusobole okuggusa ki ensonga naye bw'obanga ate bw'obanga ogenze gw'olabanga akulinako obuvunanyizibwa n'awaako kyakuwadde ekibuzeeko ate n'ogenda okinoonya mu balabe baffe wabeera akabuuza nzijukira omugenzi Muhammad Segirinyi bamukozesa ensobi ng'ali Netherland mu ddwaliro Nsereko Muhammad n'akola live nti amusondera ki sente walaba ndoze obuzibu obwaliwo bava ku kyokusondera sente batandika kuvuma kibiina ki kino ekitayamba bantu nyobuza agamba nti kibiina kino kitayamba bantu ekibiina kifuna sente ziriruddawo olwaliro pulezidenti waffe alangiridde ku Mande agenda kuggulawo agenda tongoza okusondera ekibiina sente ezigenda okiyamba mu biseera by'okulonda kati ekibiina kyoyagala kikuyambe nakyo kikyasaba buyambi ate era muffe okitegeera kati bwe kiba kiremereddwa okuyamba ku bimu tegufuuka omusango kubanga n'ekibiina nakyo kyennyini kikyasonda buyambi NUP badde ng'efuna sente okuva mu mukago gw'ebibiina nga constitution yezigiwa juzi ne bavaayo ne bagamba nti NUP batekkiriza kutuulanga na Museveni mu nkiiko za bibiina bagenda gijja mu bibiina ebikola ki ebiweebwa sente mu Uganda abakulembeze bagamba nti tekisoboka bwekibanga ekyokutula ne Museveni kyekijja tuweesa sente muzikole ki muzireke kino ekibiina ky'Abannayuganda ffe katusigale n'ekibiina tukikulembera Bannayuganda bajja kukwata sente batambuze ekibiina kyabwe so simu era NUP bagijja mu bibiina mu Uganda ebiweebwa sente naye ngaafunanga sente emikozi manyi ziri mu buwumbi kumpi 5 nga zizijjambo otambuza pulogulamu zonna gwe badolaba badde bakyasondera ekibiina sente byakoma eri mu kulonda kwa 2021 kati bikomyewo mu kulonda kuno bakuzzemu olw'ensonga batujja ku lisiti y'ebibiina ebifuna sente oba okitegeera kakati bwe kibanga ekibiina tukyakisondera onenya otya omuntu n'ekyabakulembeza baffe nga bakufuniddeko kye bakufunidde nti tebakomplitize kyobadde weetaaga kubanga jjukira tebali ku ggwe wekka gwonna at least oli mulamu wooli oba okitegeera olina mikwano gyo weebali bosobola okwegako namawako kye bakuyamba naye waliwo abaana nga bamulekwa
nga bakitaabwe baabatta lwa struggle eno. Waliwo abaana nga batata bwe bali mu makomera Yasini Machete si mugumba ayina abaana 3. Bobby Yanga si mugumba ayina abaana. Oba okitegeera bano Basharifu Kalanzi Patrick Mwase bali mu komera emyaka kati 5 ne balina abaana baabwe. Abaana abo essaawa n'obuvunaanyizibwa bwabwe buli mu nsingo z'abakulembeze baffe be babalabirira. Kaakati mune balabirira abaana babasibe balabirire bamulekwa ate kati naawe omulamu aliwo asobola okwekolerera bwe babanga bakuyambeko kye bakuyambyeko please tandikirawo oyizeeko ekiki ekirala obeere ng'ensonga eyo ekola ki eggwa. Ebyo nezo ebigambo biyinza okukola ki okwogera ku nsonga ya muganda waffe Mighty Family. Kale byebyo tewali kitugenda kwongerako era katubaagalize olunaku olulungi atakumira mpeera abatukuumire naye nga mbajjukiza nti Mpombo African Restaurant badde nkeerabidde ye restaurant gye tulina wano mu UAE eriibwako buli Munnayuganda yenna abeeraze wano mu UAE avuddewa oba wa bafumba emmere okuviira ddala ku mpombo wabeerawo ebbokisi wabeerawo buli mmere gy'omanyi nti erimibwa ku ttaka eryaffe Uganda Buganda wawa so n'enfumba yaawo nnungi nnyo buli alyawo teyejjusa esangibwa ku Montreal Hotel era nga bw'oba olinnya waliwo lift eri wansi olinnya onyiga M ojja kuba ng'otuukidde ddala oba n'oyita ku budaala n'obwakubbukira wennyini n'okola ki n'oyambuka n'olya emmere gyoyagadde okukola ki okulya n'owulira ng'ali ewaka. Jukira nti eri satisfied with the president with the people's president of Uganda ate wali kati babanga omukulembeze alya wano ate gwe muganda wange lwaki gwe batolyawo. We are trusted by the president. Atakumira mpeera abatukumire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.